kati okubomba ate kati nze siri mu mbeera zibomba era nsaba Katonda ntaasa obutabomba sisobola naye kubomba onawe kennyini ambuuza kino obimanyi emirimu egy'okukola nina mingi nnyo wano mu ggwanga Uganda sisobola kubomba abagenda ebweru babeera bagenze kunoonya byakukola ate nze ebyokukola olwedde byenkola ki byennina wano kati siina nsonga entwala ne mugamba katugende tukubireko Dubai tugendeko Qatar tugendeko si buli weekend lwakuba naawe kisuddiiza nnyo naye si buli weekend si buli weekend wabula kiri nti ndowooza kisusse bususse okusinziira ku kyemwasuubira before naye nga si buli weekend of course tosobola kubanga buli weekend ogenda emirimu tulina mingi nnyo wano kuba n'eshows z'abantu era tulina nnyingi nnyo wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda so we just can't be moving in and out byo bijjula monye mwana yatuse n'agamba ebyebisawe bakuba ebweru bijjula oba kakati kankubuulireko amazima gali nti shows ez'ebweru tosobola kukuba ne kibanga kya wano mu Uganda olw'ensonga ne ssente ze basasula erinki nyingi okuyingira show kuba kati show gye twabaddemu gye Dubai yabadde ya ssente zaffe ezawano eza Uganda emitwalo 10 buli muntu kakati tosuubira nti onoolaba ku kisaawe nga kigegedde nga bino bitukuba wano naye ng'era okusinziira nti waliwo wano abantu abagenda omanye performance ezo ez'ebweru omuntu asobola n'okutwala ng'ayagala just operformingire bantu ba famire mu nju byonna byonna bibeerawo era abatambuddeko bakimanyi kyenjogera so kati fesho gye twalimu yali mu club bagiyita Matrix African Club jo gye twabadde last week yajjudde eno wetubeere n'abantu bafuna emiti ne banyenyanyenya yali mugenda najjo ku nnyonyi tetugenda najjo ku nnyonyi naye kati gwe kyobumanyi abantu beeri bakwata engoye babeera n'obugoye oli asobola okufuna akagoye nolabanga ng'obalaba bagezaako okufuna ekifaananyi kino eky'endongo y'ebinyaanya kyokka ate era lwe twali mu ddungu kozi Dubai eno tubali tulee gwakubire Dubai lwe twali eri mu ddungu wansi bagita safari desert safari era baana bamenya emiti ne badigida ne baginyenya bati mu bbanga ne tukwatako ne mu kisibo anyumiza gwakoowa ne badigida era abaana n'abamu ku betwadde nabe Dubai waliwo omutegesi bamita muva Bulaaya yagulidde dda n'abantu wano tickets za show ya wano wansi ekyengera yali yategeka eri Dubai so era nabo bajja bagenda kufuna booking flight bajje era waliyo timu y'abantu bava Dubai nga abantu nga 40 bagenda kujjira bagulidde n'abantu tickets so wano ekyengera nga bw'okimanya ate kati Spark TV ng'ekirimu tugenda kuba disiko mmwe n'amanya kubo ligenda kutereera emizimu gibadde minyiivu misango ajja okukubo lyaffe ery'e Masaka naye kati ligenda kutereera gwe kyogamba ate ensonga kasitazi bamuffe balina okutereera kubanga gikimanyi abazzukulu baaba mutereeze andi era embuyaga efo wayimiridde kati kirabika n'ebizibu ebibeera bijja era binoonya kkubo sava ekkubo kuba kati ebizibu nga byo nga bigudde nga tugeze nga ku Kamitiana road kano oba ku Kantebe road olowooza gavumenti enza kutwala emyaka nga 10 nga tenalitereeza kuba terikavaayo naye lino Masaka road eno bagenda gitereeza mangu kubanga bamanyi how significant it is. Tuserengeta kyengera ku summit man representing Spark TV Day Panda system TV1 TV2 TV number 3 Spark TV taking over right there Chabasa endongo y'ebinyaanya weewaawo ogirengedde amajja kugiwulira we coming